tugenda kukola hit abantu bakwagale era Mukama Katonda n'akiwuliriza kyokoze abo bonna tekulyaze kulwanya bonna abantu babeetina nakasa abo Banange mwana wekwagala Betina. Mwe balikwagala ka Betina kaffe. Sweet Betina. Betina. Tonswaziza. Bali ebiseera ebisinga omwana omuwala bwe yeeyisa obubi maama yavumaganya maama. Bamaama ffe ekyana ky'omukazi oyo. Naye Betina tonswaziza. Keep it up. Musooke mujja tusale keeke. Olabye ekirabo abaana bagenda kusikulirako. Teri agenda kibba security eri gulugulu kansabe. Maama nno ne muwala we kati. Bakaabye. Olaba bakaabidde ku concert olwo ekiribeera ku mbaga. Olaba mugayo ku concert ekiribeera mu kaseera kali bamufulumya mu nnyumba. Bagamba yono kale tugenda kusala eno kansabe manyi kinya Katonda wantwegatteko twegatteko beyawulansa mama wange n'omukyala yange otwegatteko kubera mumuteereddewo kubera kujyangu agenda kuddamu n'abaganda mukyalo wamukaaga tuliyo kyakola buli ayagala okugoba wansi buli ayagala okugoba enjoye gigobere wantu twalina nsi zinga amagi zinga amagi naye omwana oyo obiwali basome bana tugeera kumala 18 tukwate akambe tusembere ku keeke 18 Cooking promotions. Wagaranyo. Buli munamulene namuli wana omusimanyi banyanja babimwe balinyo. Nobale kubera okujja. Abakoze kusere jale kusiri kujemo abantu bawekere. Tugenda kukola tusuka kwefu. Buli muntu yafunye coupon kutandikira ku tebo zino maaso tugenda okutambula. Buli alina coupon tujja kwesa mulyango muli tugende wali tufune dina yaffe oluvannyuma tukomewo. Emmere olikuwa okomawo wontuye. Tolire kabalaza. Buli afuna coupon nga wagifunye, you just move direct to the entrance. Oberenga wefunye ekyokulya buffet. Kyoma tumaze osafika cake tugenda kuddamu entertainment. Tulina mwana muwala Princess Samira gyali, tulina Fresh Kid gyali, tulina bacomedians still Bobby and Niro, tulina abaana ba boda, tulina Little Choco Galaxy FM ne Galaxy TV, tulina abaana bawala bayinja banyuligo gyali, tulina mwana mulenzi Jogole Luzinda, bonna abayimbi bakyali bangi nnyo, bonna werekeddeko mwana muwala Betina Namukasa, osaba DJs ab'enjawulo okuva wali Masaka naye nga kati mutuuze w'Uganda mu Kampala wakati era akola ku BBS Telefania program baziyita Chakala buli Friday oli ku BBS omukulu w'India Jamii Sector.